Pitana Rose, ndi muganda wa nekolera Godfrey abamikigwe bamanyi nga nekoji muganda wakoyo yatugulako okuva ku Lokutan tumunonya tetumulaba tutuukiridde poliisi ebitongole ebikumaddembe byonna tubigenzeemu naye ekyamazima omuntu yakyabuze tuwanjagira omulanga omuntu yenna alaba amawulire gano alaba this kind of communication otuyambeko oyongezeyo amawulire paka nga tulabye omuntu eyo tuwanjagira gavumenti omulanga ejje tuyambeko tunonyezewamu omuntu ono kuba ekyamazima tetwamanya ngeri gye bamutwalamu batugambye nti yabadde agenze gula mazzi ku dduuka teyakomawo zaali ssaawa 5 ez'ekiro teyakomawo okutuusa leero amasimu yali agalese waka ate tulina we tutandikira okutuusa kati tusaba bonna bekikwatako mutuyambe tunoonye muganda waffe kyekyo wabeerawo omuntu yenna amuvunaana tusaba oveeyo ojja otubulire ekyomuvunaana tukisootinge out oba tubitwale mu mateeka amateeka gatutawuluze naye nga tubadde tusaba omuntu yenna amanyi nti yakola ekintu ekyo ekyokubuzawo muganda waffe tuli mbweraliikirivu bw'amaanyi tubadde tusaba ojje oveeyo otugambe nti yakola kino na kino tusobole okutuula ku meeza emu twogerezeganye kyetusaba kati si anti sinamanyi kati nti yabulawo atya simanyi gwenku erinnya Katongwe Ronald nga ndi muganda wa nekolera Godfrey abangi gwemumanyi nga nekogi amawulire ge ag'okubula nafuna essimu lwali lwa 6 ku makya essimu nenkubirwa naye ndi mu tawuni oli naŋŋamba nti nekolera yafulumya ekiro zibadde essaawa nga 5 naye ate kuva obudde teyakomyewo naate n'essimu ze yazirese wano ku buliri nemugamba omuntu afuluma atya ate essimu ze nazireeko emabega n'atala kale nze nakitwala ng'ekyogera nga oluusi alina gye yalaza ajakola ajja kudda akati lwali lwa olw'omukaaga olw'okusande nembeera awo olw'omukaaga saayifa oba naye manya ajja kudda olw'esande neŋŋana naye omuntu abula ate nezamu nenkubirayo omuvubuka essimu ko yankubirira nemugamba naye era omuntu tannalabika naŋŋamba tannadda ate ekyatonyeza nagenza okufuluma obusiipa bwe yabaddemu nabusanze awo wabweru wa geeti muga ate omuntu yagendedde mu siripa ate talabika ate mumusanga mutya ate kati siripa musanga mutya wabweru wa geeti nga tuli ku ssimu kati naye ndi awo ne bankubira essimu tuli wano emakindi emu balakisi naye tugezaako okunoonya tukoye tulabe kyenakola nenvuga emmotoka nenzigyawo emakindi bwe natuuka wano netuyingira netukola saaki awo netubuuzabuuza ekituufu nga nekolera takola kimaka tebamuyina netugenda ku poliisi y'ekatwe taliiyo netugendako ku Salaama nga taliiyo neŋŋendako ekireka nga nsuubira nti ayinza okuba gyali naye nebagamba tebamuyina nengezaako okukola saaki awo ez'enjawulo naye nga buli omu gwemubuuza nga ntakola ki tebamuyina so naye ngaeyo byonna tebinagwa naye kati nga nebuuza ebibuuzo ndi puzzled nga nebuuza naye kizibu ani ayinza okuba yatutte muganda waffe oyo so bwe nabuuzaako ne baŋŋamba manyi siri nnyo nti ndi wa TikTok oba ndi wa tekinologi naye ate sibira nnyo nti Facebook nti mbibeereko nnyo ebyo akati ngenda okulanga baŋŋamba nti waliwo oluyimba baluyita Pentagon infact kolwo naluwa n'obudde nali siruwanga ku budde kwayo kuluwuliriza nga ŋŋamba oyo omuvubuka ntisooka okole ki infact nga ŋambagana alwina alunsindikirawo nga balusindika nga nduwulirizaamu awo ŋamba ekibanga kyavudde ku luyimba yatugamba tujja kumanya naye ate tulabye ennaku zigenze kati sofa nnaku 4
security agencies zitugaa tezimuyina kati tugezaako twekubire omulanga eri gavumenti ne bannayuganda olusanza okuba nga yamulabako oba nga amanyi gyali amugambe nti tumunoonya wewabeerawo nga waliwo abamukwata nsaba tukozesa amateeka tumukwase ab'ebitongole by'okwerinda era abamwinako obuvunaanyizibwa oba famire gyava bamanye ate tuli bantu ba violence tuli bantu b'amateeka era tuli bantu baddembe tuli beetegefu okuteesa n'oyo oba gwe yatuusaako obuzibu oba gwe yalumya tubaye ng'ensonga zigwa peacefully era bw'anaaba talabise tujja kugezaako okulaba nga tutukira buli gwe kikwatako tusobola nga tufuna muganda waffe oba mulamu oba si mulamu naye nga tusaba gavumenti security agencies abakulu ba security mu Uganda Prime Minister, the President of the Republic of Uganda, His Excellency Kaguta Museveni, tuyambe ensonga eno omuntu okubulawo from nowhere tuufu tekiwa ssanyu naye naddala nga famire temanyi bakati ensonga bwe ziba person tuba tusobola okugamba amateeka gajja okunoteesa n'omuntu bw'abanga yamulumya era waliwo ebibonerezo penal code bye beeyogerako oluusi omuntu n'asasulira oyo gw'aba alumiza naye nga tewakisinga bulamu bwa muntu omutwala oba tetumanyi oba yamutwala mu mutima mulungi oba mukyamu. Njogera nnyo amannya yabyo kwa Socialist Njewa manyikiddwa nga manager Promax nzabadde abeera n'enokojji bwe yawulidde tubadde tubeera ffenna nga nza mumanaginga nza mupasaganya buli kimu nekojji yabula ekiro kye twateekayo vidiyo lwali lunaku lwakutaano mu kiro ekyo yafuluma kugenda bweru kugula amazzi naye teyakomawo so mukuzuukuka nasimuka ssaawa 9 nga simulaba ngateze essaawa ina okubanga waali nenkwata ku masimu kubeko nkubiddeko ku basajja gyensuubira gyayinza okuba kubira ku Wembule kubira ku Bafana kubira ku Kididi naye nga bonna bandaga nti tebakola ki tebamanyi byali netugamba katulindeko obudde buki obudde bwe bwakira ku makyanzi nyambala bulungi nfuluma ngende tukwasaganye nsange Wembule muwuliremu ebisingawo oba kati wali nali njogedde naye ku ssimu waye gwe yali asingira ddala okubeera naye kubanze mbadde n'akamujoyininga so nfuluma ebweru nsanga siripazi ze zeyafulumiramu nga ziri ku geeti wabweru emu eri wabweru endala eri munda mu geeti ani nene awo nensambyasambyako nengenda ewaki ewa Wembule nemugamba ebisingawo awo mami ndowooza kyekya ekiraki nemugamba naye era omuntu tannalabika nagamba tannadda ate ekyatonyesa nagenza okufuluma obusiipa bwe yabaddemu nabusanzaawo wabweru wa geeti muga ate muti yagendedde mu siripa ate talabika ate mumusanga mutya ate kati siripa musanga mutya wabweru wa geeti nga tuli ku ssimu kanaye ndi awo ne bankubira essimu tuli wano emakindi mu balakisi naye tugezaako okunoonya tukoki tulabe kyenakola nenvuga emmotoka nenzigyawo emakindi bwe natuukawo netuyingira netukola saaki awo netubuuzabuuza ekituufu nga nekola takola kimaba tebamuyina
ne tugenda ku poliisi ye Katwe taliiyo, ne tugenda ku Salama nga taliiyo, ne ŋŋendako Ekireka nga nsuubira nti ayinza okuba gyali, naye ne bagamba tebakwalina tebamuyina. Ne ngezaako okukola search hours ez'enjawulo naye nga buli omu gwe mbuza nga ntakola ki, tebamuyina. So naye ngaeyo byonna tebinagwa, naye kati nga neebuuza ebibuuzo ndi puzzled nga neebuuza naye kizibu ani ayinza okuba yatte muganda waffe oyo. So bwe nabuuzaako ne baŋŋamba manyi siri nnyo nti ndi wa TikTok oba ndi wa tekinologi naye ate sibera nnyo nti Facebook nti mbibeereko nnyo ebyo. Akati ngenda okulanga baŋŋamba nti waliwo oluyimba baluyita Pentagon. In fact kwolwo naluwa n'obudde nali siruwanga ku budde kwayo kuluwuliriza nga ŋŋamba ewo omuvubuka ntisooka okole ki. In fact nga ŋŋamba bagana alulina alunsindikirawo nga balusindika nga nduwulirizaamu awo ŋŋamba wekibanga kyavudde ku luyimba yatugamba tujja kumanya. Naye ate tulabye ennaku zigenze kati sofa nnaku 4 security agencies zitugamba tezimuyina. So kati netugamba tugezaako twekubire omulanga eri gavumenti ne bannayuganda oluusi ayinza okuba nga yamulabako oba nga amanyi gyali amugambe nti tumunoonya. Bwewabeerawo nga waliwo abaamukwata, nsaba tukozese amateeka tumukwase ab'ebitongole by'okwerinda era abamwinako obuvunaanyizibwa oba famire gyava bamanye. Ate tuli bantu ba violence, tuli bantu b'amateeka era tuli bantu baddembe, tuli beetegefu okuteesa n'oyo oba gwe yatuusaako obuzibu oba gwe yalumya tulabe ng'ensonga zigwa peacefully. Era bw'anaaba talabise tujja kugezaako okulaba nga tutukira buli gwe kikwatako tusobola nga tufuna muganda waffe oba mulamu oba si mulamu. Naye nga tusaba gavumenti, security agencies, abakulu ba security mu Uganda, Prime Minister, the President of the Republic of Uganda, His Excellency Kaguta Museveni, tuyambe ensonga eno omuntu okubulawo from nowhere tufu tekiwa ssanyu, naye naddala nga famire temanyi bakati ensonga bwe ziba person tuba tusobola okugamba amateeka gajja okunoteesa n'omuntu bw'abanga yamulumya era waliwo ebibonerezo penal code bye beeyogerako. Oluusi omuntu n'asasulira oyo gw'aba alumiza naye nga tewakisinga bulamu bwa muntu omutwala ba tetumanyi oba yamutwala mu mutima mulungi oba mukyamu. Banjogera nnyo amannya yabyekwa Socialist Ndyewa manyikiddwa nga manager Promax. Nze abadde abeera n'enokojji bwe yawulidde tubadde tubeera ffenna nga nze amumanaginga nze amukwasaganya buli kimu. Nekojji yabula ekiro kye twateekayo vidiyo lwali lunaku lwakutaano mu kiro ekyo yafuluma kugenda bweru kugula mazzi naye teyakomawo. So mukuzuukuka nasibuka ssaawa 9 nga simulaba nga teze essaawa ina okuba nga waali nenkwata ku masimu nkubiddeko ku basajja gyensuubira gyayinza okuba, kubira ku Wembule, kubira ku Bafana, kubira ku Kididi, naye nga bonna bandaga nti tebakola ki, tebamanyi byali. Ne tugamba katulindeko obudde buki. Obudde bwe bwakira ku makya nze nyambala bulungi nfuluma ngende tukwasaganye nsange Wembule muwuliremu ebisingawo oba kati wali nali njogedde naye ku ssimu oba ye gwe yali asingira ddala obbeera naye kuba nze mbadde naakamujoyininga. So
enfuluma ebweru nsanga siripazi ze zeyafulumiramu nga ziri ku geeti wabweru, emu eri wabweru endala eri munda mu geeti. Ani nene awo nensambyasambyako nengenda ewaki ewawembule nemugamba ebisingawo awo. Mami ndowooza kyekya ekiraki nekojji yabula oluvannyuma lw'okuteekayo oluyimba lwaffe olupya lwe baali lwayita Pentagon. Oluyimba olwo twaluteekayo ku olwo ekiro n'abula, so wetaaga okumbuuza kuganze ngaseddeko obudde buno siina bunayogeddeko naye mpozi okukoma ejjo nasembayo okwogera nabo ggulo kididi gwe nasembayo okukubira naŋŋamba naye anoonyezaako ku poliisi nga tewali kiriyo, era ne bamugamba tebanakola yadde ekikwekweto. So ne Bafana oyo kenyini kuba Bafana amukubiranga nga yaŋŋamba kakube ku masimu era yeetoololera awo ye teyampa mawulire nti no akebeddeko wano ba wano teyampa fu baaka mawulire teyanziriza mawulire. So tusuubira tuyinza osuubira omanyi kye tuyinza osuubira nti buyinza obba bwavudde Kayimba n'obubanga tebwavudde Kayimba. Tumanyi omuntu ayinza okuba nga yafuluma n'agwamu waayi akazoole, tomanya oba abantu ne bamuwamba from nowhere obanga yali kafyu. Kati bikyatusobedde naffe. Mami kankubire ku Bafana olwo. Pastor sokola ensomi nanona kyakibwati kitajono oyingirira bizinensi ayinza n'okubatta ne muba 10. Kike Tata fande bano bokubiddeko nebagamba tandike kusonga za Godfrey nekolera kusonga za Godfrey nekolera ensonga ezo tenaba kuntukirira wano ku meeza yange naye nja kukola okunoonyereza nogezako okufuna amawulire gonna agamukwatako bujingo ku Pentagon n'okumuteeka mu vidiyo eno. Nze mbuuza kati ya pande tuli ndikumalire wano YouTube ojigwe nyawe Twaagala Pentagon obutudize sente Twaagala Pentagon tukoye sente Twaagala Pentagon obutudize sente Twaagala Pentagon tukoye sente Polisi yakatwe bali mu kunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu ate n'emisango endala ya suicide oba okwetta.
bino bibaddewo leero ku makya mu bitundu bya Lusaka zone, Makindye 1, Makindye division wano mu Kampala. Omugenzi asooka ye Kopolo Adebo Collins, musirikale w'amagye wa military police awo Makindye barracks, ate omulala ye Atulinda Pelan. Atulinda Pelan naye mukozi civilian staff abadde akolera awo magye Makindye military barracks nga civilian banaba support staff. Naye kigambibwa nti badde bali emikwano ba lovers nga beyagalagana bombi, Adebo ne Atulinda. Kigambibwa nti badde bapangisa emizigo gya omwami gwe bayita Edirisa Makumbi. Emizigo gino naye giri mu bitundu awo mu Lusaka zone nga babeera awo nga tewali obuzibu. Kigambibwa nti juzi bafuna obutakaanya, Kopolo Adebo n'agenda ewuwe n'adda ewuwe eri ku barracks Makindye. Atulinda naye n'afuna wagenda n'atandika okupangisa walala. Ate oluvannyuma Atulinda n'addayo eri gye badde bapangisa eri wa mwami Edirisa Makumbi. Mwami Kopolo Adebona bino n'abitegera kati leero ku makya ssaawa ng'emu ez'okumakya yakera ajjayo mundu ng'ali mu ngoye za bulijjo, n'agenda n'alumba Atulinda ewaka ewuwe. Naye yasanze nga badde avaawo badde ali mu kulinnya booda agenda. Ye ono n'asumula busuumiza amasasi n'akuba Atulinda amasasi ku mukono ne ku kibegabega, n'akwata mundu neyedirira mundu n'ateeka ku mumwa naye ne yeekuba. Abatuuze, abapoliisi, basirikale okuva ku poliisi ne abamagye okuva ku Makindye bonna batuuse mu kifo ekyo amangu ddala okulaba ekigenda mu maaso. Kopolo Adebo ne bamutuusa mu ddwaliro Mulago, naye okutuusa nga batuuse ku casualty n'afa ne bagamba nti afudde. Omulambo gwe ne bagugyawo ne bagutwala eri ku City Mortuary. Abasirikale ne batandika ogwabo ogw'okunoonyereza ne bajja batuuze statement za njawulo. Waliwo ebisonsonkole by'amasasi bwe bajjeeyo mu kitundu ekyo ne exhibits endala. Ssaawa ng'eyise ssaawa nga 5 oluvannyuma ate ne batutegeezeza nti Atulinda abadde ali Nsambya nti naye afudde. Kati okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ekyo amawulire amalala gye twafunye nti badde bamaze emyaka 5 nga bali mu bufumbo naye bayawukana ate ne badingana mu ngeri eyo.
myaka meka 5 naye twagala kukubiriza bakwasi ba mundu tuba waliwo ofuna okutakanya ne muno ate olina obusungu kakanya obusungu oba olina mundu genda okwase amuramano atereka mundu omukwase ku soko omala ennaku eziwera yokugenda okukola ki osayininge mundu eyo ogenda okukole obusungu bumaze okukakanya yokokola ekyo naye oba okyalina obusungu togenda mu amura nojjayo omundu linda obusungu bumale okukola ki okukakana yokokola ki ekintu ekyo nkivumirira mwana sintu si kirungi mwana ekyokuwamba ekyokugjawo omuntu tuyise mu mateeka aba n'omu kidnappinga si kintu kirungi nnyo naye munange ngeri sitaani gyali mu nsi eno abantu abakola ebikolawo ebiti mwebali otherwise we need to play for ourselves kusamba twesabireko okitegedde eggwanga lyaffe litereere okitegera papa nze kati nze ku experience gyenyina essaawa zino ku issue n'eriwo tujja giro tetingira nnyo ku luyimba wakati omuntu yabuzeeyo okitegedde tufokasinge ku kyakunoonya muntu yenawonna waali okitegedde otherwise nakitunuuliza mu byasimaye luyimba naye ku muntu atambula buli wamu oyinza okwesanga era mu grudges n'abantu ba bulijjo okitegedde tugenda babuusa amaaso abe bamukwata oba okitegedde ate obwongo tubusse kwaki ku byoluyimba kumbe eri ate abantu abamulina baki balala so kati kyembadde ndowooza since interview yakunoonya neeko tunoonye neeko okusinza mu sectors zonna zatambulira musibi wa nviiri ayinza okuba basiba enviiri bamuwalana oba musibi wa nviiri yasinga ebyaddala yasinga osiba enviiri yasinga nosiba abayimbi yansiba zino enviiri zange kati so ekintu ekirimu issue y'okuwamba omuntu kidnapping it's a different issue okitegera kiri more than music okitegera kiri more than music okitegera kyova olaba nze I can't come out neŋŋamba naye ko bamukutte olw'okuyimba no it can't be kati we are in life saving tulina noonya omuntu mu sector ezo tetuteebereza buli woteebereza teebereza mbuononono ate akikoza ayinza okuba yekwesemu ekyo okitegedde amubuzeewo kukyali wange otherwise tulina noonya neeko oyinza okwesanga nga baneighbor nga baneighbor balina grudges oba okitegedde kati tunoonye neeko nga tusinza mu sectors zonna zatambuliramu ng'omuntu oba okitegedde mu mulimu gwe mu bya talenti bye okitegedde egganga zabeereramu you understand kuba sobola okubeera nga ate alina abantu baba babeera nabo oba okitegedde nga ate bebamu ku bikoosi oba bebali mu kulumba you understand so nga kiri more than his song his talent sisuubira kubanga luyimba lwamukoseze tunoonya omwana oyo nga bisusukale ku byoluyimba amazima kuba kati neekose buli omuntu ayenjera ekyalo kino ku bigere ng'akirira bwayambuka okitegedde kati sebo bisuka ku ebyo ebyoluyimbayimba si yakasuka oyimba ku ebyo okitegedde wamma tusobola okuddamu ebyo mmwe okitegedde kuyimba man 0702 79 09 66 I call upon everyone tugende maaso banange nkowoola buli omu gwe kikwatako nsobola okumanya amayitire ga neekogi banange atuyambeko oba ayambe ku bafamire kuba bafamire nange bantuuseeko bambi nga
basitukiddemu okuva mu kyalo banoonya mutabani waabwe era nange bantusiza kamawulire ago nange situkiddemu ngezeeko okunoonya ku mukwano gwange ku kyali wange abayimbi bangi bakyalibe buli omu agezeeko okupasinga awareness about nekogi okubanga talabika so tukwataganire wamu bambi tulabenga muganda waffe mukwano gwaffe alabika kuba ssebo nange njagala nsibe kaviiri siwa kiri alina nsibe kaviiri kuba kyali waffe atukolako wano mu magezi so otherwise musajja mulungi yeeyiiya ng'omuntu oba yenna amuyina bambi musaasire musonyiwe waba alina kyeyakusobya obulamu bumala bugende mu maaso katonda naawe ali kusonyiwa otherwise kyemanyi muvubuka yeeyiya oba alina gweyasobyamu saasire famire ye omusonyiwe kuba omuntu asobya omu ayinza okugamba nanze nga yankosa na famire yange so forgive him otherwise abayimbi bonna industry ya Uganda yonna security everyone I call upon everyone tukolagane wamu tunonye buli omu agezeko okusaamu amaanyi okumunoonya yaman dai waffe akomewo naye waba alina gyali nga gyeyagendako ng'ali eyo sseba awumuddemu ne bakazi be agambe bannange gyendi mbadde nagenda keno nga nimukulira ku ssente zange otherwise emitima gitwereeze famire bavuddeyo dda ekooki webali awo bavuddeyo dda ekooki bazedde city oba okitegedde ennimiro zaabwe bazireseeyo ebisolo byabwe babireseeyo nekogisebo totuliisa ssente bubi oba naawe olina gye wooli eyo ng'oli mukulira ku ssente zo nga wagamba owaaye kantambulemu n'ebisimusimu sibyagala tambula nabyo ng'olinawe wakuba tewasiibula vaayo ssebo tukole ebintu byaffe ebirala bamu ebyo kuba suspicions nyingi nnyo ezigamba muno kuba nekogisi musajja yeyekwekakweka akola obujogolijogoli obwo okitegeera so expectation bwe ziri kwabana batwala abantu batera owambawamba abantu batwebabula batwebabatta netutafaayo tudda mu bintu bya joko bambi oba muyina maana forgive him musonyiwe nekojja gye tukwasaganya emirimu gy'eggwanga amanya eddoboozi bampita Awambiddwa Fred ery'obuyimbi bampita Friction Force banange nsaba nzize wano nga nkunga omulanga mukwano gwaffe muganda waffe omuyimbi waffe nekogi eyakubye Pentagon twagala Pentagon oba tuddeze sente oluyimba olwo batambudde ku TikTok kubanga lunaku abeera jjano ku foundation olusa atulookinga akaviiri muganda waffe nnyo naye wayiseyo naku nga 2 nga tetumulaba nempulira nga bagamba muno drone yazze nemulyawo osegeera naye nsaba alina alina gwe kikwatako eyakoze kyekintu tusaba naye omuyimbi waffe yenna mulina muleete kuba muganda waffe tulina mirembe nga taliiwa newaka era n'abayimbi bonna bonna basiba enviiri mbadde mbasa muveeyo mukunga omulanga tobenga muganda waffe nekogi akomawo ewaka okitegeera kyembadde nsaba nganze omuyimbi kuba naye muyimbi kinkwatako omuyiga yona gyali okitegeera nsaba busabi bannange yenna muyina kuba tetumanya muyina siza gamba mbu ono yamuyina okitegeera naye kuba yavudde nakuba oluyimba lwa Pentagon ne lutambula ne bamulyawo Pentagon lwavuddeko obuzibu kubera bujja kuba kwa mukyere mu nnyama nga tewali buzibu naye yavudde nakuba Pentagon ne bamulyawo kitegeeza oluyimba olwo lwavuddeko obuzibu kati tukuba message entuufu naye ate gwe kikwatako nga wala message emuyiseeko nga ate anyiiga ate nga baayimba ekituufu okitegeera